Osibye mulungi yeekuumidde ku mpewo za STV Select enjawulo amannya Doreen Josephine Nakiwala okutuusa akakanyomero kaffe manya obulamu bwo. Ng'olunaku lwa leero tugenda kwogera ku ndwadde ez'enjawulo wamu n'ebintu eby'enjawulo ebyaffectinga omuntu naddala ku mannyo. Ndina omusawo omukugu mu mannyo ayitibwa Dr. Simon agenda kutuusaako eby'enjawulo ebikwata ku mannyo g'omuntu wa bulijjo. Ndowooza lwaki omuntu yandifuddeyo nnyo okulaba ng'amannyo ge gabeera mu condition ennungi? Kubanga amannyo kasa gatabeera mu condition nnungi, ekisooka amannyo gakuluma gakulemesa okulya kyewandiyagadde okulya ogumu nga gasanyalala, amannyo gayinza okukulemesa okwebaka era amannyo gasobola n'okumalako emirembe gamalako banna emirembe nga gawunya kubanga gasobola okukola ekivundu eky'amaanyi. Kakati Dr. Simon w'otunuulira amannyo gayina ebizibu bingi ebikosa omuntu wa bulijjo naddala mu mbeera ez'enjawulo. Gwe olowooza omuntu yandisaanye atya okulabirira amannyo go kubanga mayonjo wamu n'obutafuna ndwadde za njawulo ezikwata omulwadde w'amannyo? Amannyo galeetebwa ebizibu bingi, gafuna ebizibu bingi. Ekisooka osobola okugwa ku accident. Ekyokubiri olina okugasenya obulungi, olina okusenya ku makya ng'omaze okunywa caayi singa tonnaba kunywa caayi, then olina n'okusenya olwekiro ng'omaze okulya emmere, era buli omala okulya emmere during the day osobola okuyisaamu amazzi n'owandula wadde totambudde nakasenya ku mulimu. Lino clinic tutereeza amannyo agagerekera nga gakyama wala amannyo nga gakula nga gali bubi. Tukozesa obuma bwe bayita bu braces ne tugatereeza. Waliwo abalina amannyo nga galwala gamuluma, tugajjanjaba tugatta obuswa ne gawona. Waliwo abeetaaga seminti then nago tumuteekamu. Waliwo amannyo nga gaavaamu tuteekamu amannyo amazungu, tuteekamu gano gojjamu n'ozzaamu, wano tuteekamu gotasobola kujjamu ge bayita permanent. Ki omuntu we yandigambidde nti kati wano mu kiseera kino eno mbeera nina okugenda okulaba omusawo ambulire ki ekifa ku mannyo gange? Buli omu alina okulaba omusawo buli myezi 6 aba alina okujja omusawo omukugu wonna w'oli. Genda mu klinikii yonna ey'omusawo omukugu akukebere ku mannyo wadde tegakuluma, kubanga aba asobola okulaba agasobola okwonooneka agonoonese n'agatannaba kubanga amannyo okutuuka okuluma gaba gayonooneka dda. Omulabi wa STV omulungi weetaaga n'osenyanga amannyo go buli lunaku, ate akasenya tokaleka kumala myezi giwere 3 nga tonnakakyusa. Kyusa akasenya, genda ew'omusawo w'amannyo, leka akucekinga amannyo olabe nga amannyo go tegakufaako kubanga amannyo go ga mugaso. Buli linnyo mukama lirina omugaso gwago. Nateera mbadde ne Dr. Simon okuva wano ku Jill Dental Clinic asobodde okutuusaako biki ebifa ku mannyo nangeri ki gy'osobola okulabiriramu amannyo go kubanga mayonjo okwewala endwadde ez'enjawulo z'oyinza okufuna. Sigadde nze Nakiwala Doreen Josephine ku STV Select ey'enjawulo. Thank you.